Omukolo gw'okusabira Dr. Paul Kyabagu Mawanda omutandisi wa Bukola Chemicals gubadde ku Eklezia y'ekigo ky'e Nazareti mu ggombolola y'Ekyebe e Kannabulemo mu disitulikiti y'e Kyotera. Kwetabiddwako abakungu ab'enjawulo abakulembeddwamu Katikkiro Charles Peter Mayiga n'abalala bangi. Misa ekulembeddwamu omusumba w'essaza ly'e Kasana Luweero Musenyoli Bishop Lawrence Mukasa ng'ayambibwako Viika Jeno w'essaza ly'e Masaka Musenyoli Dominic Sengooba era nga yakiikiridde omusumba Silveras Jumba ne bannaddiini abalala. Musenyoli Sengooba ng'ayigiriza asiimye omugenzi Kyabagu Retofaali lyagase ku ggwanga n'ekitundu gy'azaalwa era amusiimye n'emikwano gye olw'okukulemberamu omulimu ogw'okuddabiriza Eklezia y'ekigo ky'e Nazareti nga kati etemagana. Okusitula ekitundu kyaffe okutondawo Nazareti omulala e Katende okutandikawo emirimu egy'ekitiibwa era egy'obuvunaanyizibwa ne mugiwagira. Mu kwogera oluvannyuma lwa misa abaana b'omugenzi basiimye abantu olw'okwagala kitaabwe ne beeyama okukwatira awamu okukuuma omukololo gwalese. Twagala abantu, tuwa abantu ekitiibwa, tubeere beetuwaze era nzikiriza tugenda kwekola mu mulimu, tugenda kubakakkanira kubanga mumubeereddewo ddati. Namwandu Omuzaana Margaret Kyabagu mu kwogera kwasiimye bba olw'okwagala famire ye n'abantu era nti emyaka gy'amaze naye amuyigiddeko bingi. Omulangira kyali ali waggulu kyemmanyi ali musanyufu mwebali twagala mwebali ddala musanyufu gyali. Eyali Minisita Vincent Pamulanga Kisempijja ayogedde ku mugenzi ng'eyayamba ennyo gavumenti mu kiseera kya COVID-19 bwe yasaasaanya ebigimusa n'eddagala ery'ebyobulimi n'ensigo entuufu mu balimi. Abantu basobole okuba nga bajja kulya bakiri kubanabanga twagobereraga mu kiseera ekiri mu itale kiruddawo abantu bagalidde mu mayumba bafuiramu ate balina okuweebwa emmere tulowooza tuti tugenda okubaama n'ebyo byonna bimwala. So mukulu Bukola twamugjayo mugamba ssebo otojja kwekweka. Katikkiro Mayiga asaasidde abooluganda olw'okufiibwako Omulangira Kyabagu gw'ayogeddeko ng'omusajja eyeerandiza okuva ewala e Kannabulemu n'afuuka ow'amaanyi mu kibuga. Omuntu ava eno yonna atuuka atya ku ntikko gye tubadde tumulengerera. Kati ekyokuyiga kiki Paulo Kyabagu okuva ewala si kyekikulu bw'oba omanyi gy'ogenda. Agambye nti omuntu okubeera ow'amaanyi tekyetaagisa kusooka kubeera wa kitiibwa era yeewuunya abo abeegumbulidde omuze ogw'okukaayanira ebitiibwa n'okwetuma bye batannatuukako. Oluvannyuma atuusiza obubaka bwa Ssaabasajja naye mwakungubagidde Omulangira Kyabagu gw'ayogeddeko ng'abadde mpagiruwaga mu nsonga za Buganda omuli n'okuwagira ekisaakaate kya Maama Nnaabagereka. Mu nteekateeka z'Obwakabaka nnyingi era yawagira nnyo enteekateeka z'ekisaakaate kya Nnaabagereka ku ssomero lye. Twebaza Katonda olw'ebitone ebingi byawa omugenzi nga mwe muli obukozi, obuyiiya n'okuyamba abalala. Oluvannyuma omulambo gwe guteereddwa mu mmotoka ya kampuni ya A+ ne gutwalibwa okuziikibwa. Mulyowa John Bosco yakusakidde ekkuliro erino ku Rwabukedde TV.